Nako olwaleero nkwaniriza omulungi atwala ku Sebushi Track. Obadde oleese eki? Kale ku Sebushi Track Capital Music onako olwaleero emikutu giri ebiri twegasse okulabika nti ensonga tuzinyumyamu ffenna. Onako olwaleero ndi ne Jennifer Furufiga Capital Music. Omukulu kiki wadde olina byoloba? Shamimu owasho atubuze abasho mujje mutubuzeeko mukulikeyo mu show ya gospel babadde mu show ya ki? mukulika mu show ya gospel fabensi mwatuga mutale fabensi show. Shamimu okirabye embwa mmwe temudangamu kumanyira abantu nga bawa akutwala tagala tulinya tebo mwaze tuliddemu emeza bageze nazo emeza mwaze tuliddemu Shamimu tagwa ko kirabe mu respecting ku bantu mulinga bagamba nti Yesu mwabasula mitwetwe side eno Shamimu side eno Shamimu kamulangireko kanaye wanatuka Shamimu kamulangire ojabawulira abantu abatubanyiranye tutwagala bansi tutwagala bayimbi balala era ffe tuli bakitalo nnyo ffe twayimba gundi ngalinga Yesu asule ewaabwe muli ba upcoming ate mwepanga tekatuukayo ku bya show ya Gabi Masoka Yesu yagirira bono tunatuukayo njagala nkulutangaze Yesu ku nsi yagirira boononyi singa twali batuukirivu teyandize kati gwe omulokola aleeyo era banti gwe watuukirira nnyo Yesu asula mitwetwewo kino kimanye nti weetaaga aboononefu bangi nnyo weetaaga boononyi teweetaaga na batuukirivu kubanga Yesu yagirira ki yawaayo obulamu bwe alokola aba bamukkiriza n'olwekyo gwe omulokole era abantu oli mulokole mutuukirivu nnyo era Yesu akusula mitwetwe akuli mutwata akuli mu nnyindo weetaaga aboonoonyi bangi nnyo obalokole obabula ekigambo kya Katonda mulekera abo gamba abo bansi munatulokola ddi nga mutwewala munatulokola ddi nga mutusindiikiriza buli omu ne kyalowooza kati obusungu buva ku tebusirina busungu Justin ndi musanyufu ekivu kyabasaze abo bennyini tosobola gobaganya bantu ne babugamba abakusooka noga tebajja kuyimba Katonda asulawo ate abantu amu bapulizentinga kyala neera bali ne munda bali naye tetusanyuka nzamu ape bino byakuyiga nzamu ape mugambe byoyagala amanye ayige nze ndi musanyufu gwe si yenze mubikirira gwekenyini yakuma interview nogamba omukazi yanyima interview nawe bali musanyufu nono yenyini musanyufu ndaine mukunja musanyufu yangamba batali balokole bangi nze sitonjako kabampanewo gwekenyini oli munyivu muzibu era oli musanyufu kubanga kyakoze siri munyivu omuntu Jennifer mutagala nawe kyama ekyo kyabala kyama toli musanyufu igwe ne Furufiga tebuli musanyufu nawe wangambi anze ni musanyufu nga nyigidde Gabi anze Gabi wamayangamba mbukoleko ko kubalokole okusala muyimbi yatemye n'akakule nde mukunja naye musanyufu muzibu mukunja wa TV naye mu byonna tufunemu ekyokuyiga anyway tuve mu lwali tufunemu ekyokuyiga nti buli muntu yeetaaga munne ffe twali nze njukira Judith Sabire tewali wala muyimbi wa gospel agenda kuyimba yenkana Judith Sabire ekyo nkyogera nti Katonda omulamu tewali agenda kuyimba nyimba zikwata ku bulamu bwa no way there is no one Babire nene Judith yatandika wacho let me tell you something Babire andi nkujukiza Babire bamwako na award n'agamba yansi n'agigana yagana ka award ngaza kajja atenga za amanyi n'agamba za nsenga teza amanyi buli muntu yali abali begwana baguzo zigendamu oba yali Yesuera nange Babire yatuuka ekiseera n'akola concert abatali balokole fetu agigenda mu kusasa yagula emmeeza bakusasa yamugulanga ennyimba ezensi Babire yawunzika ze mu nsi ngate mutwalidde ddala kati n'olwekyo muleke kutwewala naye Babire yatuyita kobe yasanga mu nsi fata tutaka gogolo we yagenda yatuleka ne mu nsi enatu waffe ebimu tetunnabikola bagenda omulembe kanga ali lugogo gogolo yamukulugusa paka Canada kata ayimbira mu house mudiro kisaawe naye kirungi akyali muloko ayimbira mudiro ndoza ayimbira abantu nga 10 yavayo ne yenenyawo eyo si ensonga eri emu njagala bategeeza Bible egamba Bible eyogera mu mubani mu Samuel ekyokubiri egamba nti Katonda
akusitwa nakutuza n'abalangira kikulu nnyo ekyo akati mukwano boolaba abantu b'ensinga bakyafu nnyo okusinga ggwe katonda ajja basitwa batule naawe ate era tulina okubeera bayibuli yemu egamba nti muli balabira ku bikolwa byabwe Matayo 16 muli balabira ku bikolwa byabwe abantu abamu balina enneeyisa gye beeyisa nga basitwa ne katonda mu buliri oba abali awo mu kiwato bwe bamulagira abamu beeyisa nga atabasinga ne katonda kyenjagala obajjukirako njogere bakyuka bukyusi nabo abamu bavudde eno okufuuka kye bali totegedde pointi yange bayibuli eyogera mu Matayo 16 muli balabira ku bikolwa byabwe abantu abamu omanyi lwaki katonda ffe atuwanirira natufuula bakabi tuli loyal. You royal? Yes. To me, to God? To everything. Okay. Kubanga nze si pretending. Not a pretender. No, sigena kubuzabuza abantu abasinga bapresenting kirala ate bali kirala emitima gyabwe mirala ebikola babe birala abantu amu tebava mu maloogi tebava ku bwenzi enneeyisa yaabwe ate nakulaga nti mulokole nnyo katonda amusula ku mutwe yokulabirako tobireeta mwene ya leero no ngezeza jaloza tubiteekako si kyeŋŋamba ekyo si kyeŋŋambye so nolwekyo kyensaba nti no ebbanja tulina ffenna katonda lyatuwa lyakwagalana tulina ebbanja lyakwagalana gwe bw'osalamu n'ososola abantu it is bad katonda aba ajja kukolesa obwakabaka bwe bayibuli egamba nti katonda asitula abo gwe boonyooma bayibuli eyogera mu Bakolinso ti katonda asitula abo gwe boonyooma n'abakozesa okulaga bayita abagezigezi that's why nze nkugamba nti show yange ya 1 million 1 million one full figure friends of full figure living poverty waliwo yangaye tulinde flop no problem ate uli wano sekerera Gabi it's okay nze sina sekerera Gabi sina gwe sekerera kusala tunaddawa banna no problems I have tutumalo tulujjaleta full I have my people manyichi I'm presenting I have a friend lujja toteka bifa ebyo by the account egenda ko sente ndoza nitoloweza abantu benjagala batandika dda katonda na venue batandika dda kyokka tababuulira kifo proven mukaso utayagamba ngatade ko sente $1,000 tababuulira kifo anti abana sasobe njubulya kifo laki mbulya mu yeye desagala mubanyi na tanda ba ya dene bukamera bwange nama balina kamera temujja mubirekere baseka ya sini ba miss kigundu bana basami manja sibagalayo atalina kakade kazunga 1 million one full za baza sagala bana mawulire sagala ba TV presenter ndimate tujja kukavalinga no toyagala ekintu interview nja kuziba wa sponsorinze sponsor Captain Music basa sura nja mukiriza kanawe zankoze muntu no njagala teka buli TV ya gwanga Uganda eri wana neta fali lyange kyekisera bakini kalisa bani bakuwe bampe bansasulire simu bulango ampe cash money babali batandika ku TV ye nakolanga buli naku ngavuga mafuta gange nogenda ko nengenda ko NBS nkolo bulango ku salt mbera ko ekyo nkimanyi sizoni makulu yaguze dda abuke de nabera ko ekyo nkimanyi babata basa kumpagira tebata wana kunkavalinga kye bafunyemu kinene okusinga nze kye mbafunyemu basigaleyo namwe ba YouTuber bwe mbate musobola kumpagira tojja kunkavalinga anansasula anasasula tiketi ye fotwagaza munga meka kakadde akakadde katandikirwako 1 million yes oba muri babiri gwe nakwatira kamera za 2 million alane kamera nja gisasuza zibe 3 sente za munkoze muntu no akisuse nawe ate akatuza mukya asasuza mutwe ne microphone natero no butebe bugendo bera bubale kane microphone wenera ganso olugamba bagije katanata so nayenga nyongo ebaji kusane mbagamba ante kisawo kya amisi tusinzi donako olwalero njagala omwana akulage ekifaananyi nga kisawo bwe kiri kinyumye bana ekisawo kiri wonderful era tugenda ddala mu maaso okulaga abana Uganda kiki ekyo okwetala kuli kutya okwo ekiriwo kyekiyimiriddewo muwulira byambo fe Captain Music yabalaga ekisawo kino okuva wansi nga bantu wali carpet nga obutebe tebuli nga tosuubira nti eribeera nawo ne sampo y'obutebe twagibalaga era nga mubuusabuusa bannanga baganda amaaso g'abaganda gali mu ngalo kati nga bwe gali mu ngalo olunaku nga lumu John jangu okakasa kye twatuwogerako emitwalo 5 ne 10 nyongera bajjukiza nti beera mu basooka beera fast ennaku ku Monday lero lwa mukaaga naye ku Monday eno giyingira mu kisaawe ogule etiketi yo oyina abantu babiri oyina 10 jangu gwe tiketi zo obere ku ttebe busooka baleme kunyumiza obere katebe akasooka obere mu kirasa abagala VIP abagagga abagala okutulako n'abagagga n'obusenga omubulaba abagagga nalabye wano omugagga Mandela nalabye omugagga Kirumira wa Supreme akolengane ya Supreme oyo na buli mugagga mulabyeko wano engeri ndoza mugagga munnaabwe yali mu kintu kino ndoza bo ba supportinga bakyesunga buli mugagga gw'omanyika namwe abawala abanyirira
Mujje mwetege kasera wabagamba bajjako ne mujimu ya wano era mujimu tufe tukolera mbagaga nabo loza kini na sente eri am fitness center endabiramu yetaita musasi endabirwamu eri bulletproof taita musasi vamine byakacyakale byakajanja kati omugaga aligenda kulabira omu teguyitamu ate sasirigana yitamu omupira guyitamu babuulire ebiri munda mu kaluumu akaluumu ako kalimu buli kyakulya buli kyakunywa fridges mweziri buli kyakola kimwe ekiri kagenda kuteekateekebwamu abantu abasavingamu nga bo banjawulo mulimu obuliri bwokoba okutula nga weebaka mulimu tv okapangisa nga bwe kali awo kambu $5,500 babusasudde dda buli match buli oli mulalo buli match abagala okweba kalumu ziri olaba ekintu ekyo emabegaawo ku kisaawe ekyo kwe kuli room era room nazo soolo pangisa ne sinama ya bei yazo abagenda okusula abamu bata yes abagenda okusula sindike kya mupiira na lunaku lwa fast bazikute so nalwekyo ennaku z'omwezinga lumu fast beera mbasoboka nga ku Monday no yennyini lwa mukaga Sunday Monday tiketi zigenda kubanga zizze jangu gwe tiketi yo tebagikyupula ensonga ki yefulumiddewo jangu gwe tiketi yo obe nayo oyagala tiketi z'abantu 10 z'abantu 5 oyagala gulira family oyagala gulira company yo oyagala gulira ne mujje mu supporting ebyokulya temwerabira bigenda kubeerako kuliko Dina Foods kweri kuliko ebyokunywa vyo nakyo minota kwali kuliko KFC ya kubanga yatwalako dda kuliko Angel Restaurant nayo atwala kati ebyokulya njagala okutegeeza nti togera ogenda kusindisa bigere ate bw'oyingira olina okulya engateeka ago mateeka anza ate wezijja ngandidde entaza tugenda okusala ennyama eri wano kusente ziri kuliko okumpa ennyama eri wano nga ngulangula banga sente zo ziri zosasudde kuliko buli kimu kuliko abayimbi bavudde ku nsamba bali 10 abayimbi 10 n'okusoba abayimbi 10 n'okusoba dda beyongera onyula kalifagana ga bafana nigo batona Zex birangi Daxi buli muyimbi gomanyi Big Eye kaberani gotona abagambya Spice abako Spice kwali ataka nzero ejikwali kuliko Fangon CEO kuliko Dr. Jose Kamene kuliko Bebe Cool Big Size kuliko Edilisa Musuza kuliko Shiba kana kanyuma kulaba omubiri nakayimba kapya kagamba munakuwa batako akapyo mailo akisaka Mr. Cheswa nakuwa byoya sipimika kati omwana Spice ajanga nze ndi birungo alunge kati ate gravity ayingirewo twepiche tezibanga zakutudde zakutudde bagenda zikwatire wano kati zakutudde tezibanga zakutudde akati zakutudde zisoke bazikwate zepiche kati awo picha twepicha mu bulungu jangu tugende mu kwepesa adatanga kalumu kali yamanyi machinde kumaliza endongo ya kesa budde kakata wovaawo wifi ajazimini kati tuyine nobuzibu bw'omuzukulu ani aleetemu ebiku champion Gudo atandika okusumula toyimba ebiku wano olimba ogambe bolita batya Gudo toyimba ebiku Gudo sikulaba mu kisaawe olimba lwa Gudo wali Gudo champion Gudo tebakulaba sikulaba mu kisaawe kana kaleke talinya Gudo ngoni maza ayimba ebiku waliwo ebine byoya waliwo ebijinjime bino bitototo waliwo ebiri menyo ebiyonka akabina biyonka n'omutwe Gudo tolinya Gudo mu bayimbi Gudo abagenda okusanyusa abantu Jennifer full figure ali omukubbo wali wayinza okusooka waawo ayi nzali ku program ti walai full figure walai ajamisi walai seka yasini walai nze ntumira ab'emitima emicafu tumira nabo abanjogerako ebikyamu ntumira abakimanyi ntabula mutabeyi tumira mukyakale mudigide n'abayamulye buno bulamu bumpi olunaku lwokesa gwe nno lwoba tukusinga sabasaba kati bafana ayingirewo agala bafana olya tamanyi bajamaika akubasinga sabasaba yabagobe Kampala
abagoba kati awuzeta omwana ani mina balubalube akina balalala abamanja numa balume nedda sebo divorce tuleke mukko kakati zenyina kati awo balete omwana natuwa mwana omusese gwa mukwano gwankutte ne gumbalula amabina amachi ayimba atya olosibe ani gogamba oyo omwana ayimba forever akali motege baby lega twambicho olupapula bebe history bona birijo tabitina obigumira olikale omukono ngugotagwa omwana nali musubira kujja nente agikamire ku stage oyo mwana anti le maja ne kitanda singa singa no musentro yalete kitanda lema no musajja kati nali manyi nono mwana agenda kujja ne nente agikame kati oyo mwana wanjawulo yayambala costume eji emu paka shokugwa yayingira ku stage nga yekiyalete kyenjawulo yenkoni omugogo yajana muchiga jana akatiba oyo muleke jali kireva jana mwali muwadde kireva je mukwano gwo kireva jali ze nakusooka kireva muleke gwe noberanga gwo muleke jali kireva yali kireva yali negwe sokoleke wabadde omenyera abayimbi kakati chenjaga awo tulinawo wano tulinawo Aruna anti akaba baddange Aruna akabiza abakazi agana nyala gamba magonya manga gokwerezeko nayo cyuse nyimba zabanno siwe bati ayimba ayimba gunyuma nga goyagala oli ya kajubi nze tonjubi sanze Aruna sagala kundetera bizibu birala ayimba atya aina ne chivulwa mu maaso watero kiranga chivulu kyabwe kiri serena kisana tugenda abateyi aba legends nawo manyi ate ekyane mweri wano ku lunaku lwa fast June yagala tuwe mmere abade kinawe pirawa acha musiramu asalente ngata Aruna jali ngoleta kolokota mbizi ekambuzemu kino kyetukola kye bayita batya okubuli abantu fast June egenda beja fast June egenda kati Aruna tasale nyama ekiri wano akati awo basoka bate Jasmine mpoza nyimba ati ndi fast bona tati ne kuna nayambala kuna nayambala atenda ndabengo ezimusi ndabyo Bushington ye producer wa Shell are manager Bushington and Bushington yali manager wo muyimbi Bushington gwa bagamba nti ensonga zonna zaggwa za ezo ayimba wano agenda beta nge agenda kwanga ye mwami we za bikirero koza bikirero ndakana tukale akana kato mukaleke bakanye baba takali manyi byo byobuza tebijja wano bya kusula moto oba yakali akaliye kana kanyo yandiride ki nenga beautiful ya Jasmine agenda bawo bebe kulu agenda bebe kulu big size at J selector ara china energy charge achibatia energy selector pulo kadde mwa ulama ujja pichike omuyama ujja oli akuba kale abayimbi obaagala ate wabavaamu tonyumya ayimba mwayimba muchakale ne damo okuyimba nina kango kati atawo Palace King of the East ayingirewo sokera muyo Palace kubana byenje ne bikunkumuka Palace ajja kuba kubira wano kolabo je mukole ne Palace mujja kutegeera mukole bwe muti kolabo ze mwakola ne Palace musoke wongo malizo okuyimba lwaki musoka oyingizeewo muchakale ayingiriremu awo yes manager ensonga yembera gye tulimu wano ne divorce lwaki osettinga fulu ekituufu kyekiriwo kyetukola kale ge mazima tuli mu kutegeeza abantu nti ng'ennaku z'omwezi lumu June tugenda kubeera wano mu kisaawe ekya Hams Stadium ng'ali na stress naye ng'awulira essanyu we are sorry tuli wano mu kisaawe kino ekya Hams Stadium oba na Kivu Stadium ng'ennaku z'omwezi lumu June kigenda kuba nga tuli mu final touches yes kigenda kuba kiggulwawo era nyongera okutegeeza gwali ku Capital Music ne celebrity track okwetoola ensi yonna nti kyolaba kyekituufu tewali kyonna kyoyinza gamba nti oba bayina wano tewali green screen nti tubitaddeyo mabega bino biri kwalaali bw'olaba obutebe manyi wali soko tunuza waneeno wali ekigambo ky'obudda sinakumanya nti obutebe babuwandiikamu ekigambo Hams wali waggulu awo
okigeza nti buli kimu kiteeketeeke bulungi amataala bw'otunulira ku mataala okuva waggulu okukka wansi byonna biri on point so kati gwe munnayuganda aleeyo atudde olunaku nga lumu Juni omwezi ogujja teguli wala ekirala nti ku Monday tiketi zigenda kuba nga zifulumye nyongera bajjukisa nti bw'osasula tiketi yo ojja gendako mu jimu ya Miss Fitness Center obeere ng'ojimingira bwereere parking weerina eri waggulu egenda kubeera waggulu ne wansi wonna parking security eri gulugulu security egenda kutambulira ddala tugenda kuba ne security okuva wano paka nga eri ku Namirembe Road Kasubi tube ne security paka nga nekireka tube ne security tube ne security paka olunaku luli public holiday tube ne security paka Kibuye tube kuva ku Freedom State tube ne security ku Gaza Road paka Karwerwe tube ne security buli wamu waliwo security bagikoze ngeri around okutatataganya bantu kitegeeza nti gwe ova ggulu ova lira ova bundi bujjo Kasese Paris Mbalala Budaka Bukyegwegwa abantu b'Embale Iganga Bugiri mwenna emmotoka weekuteeka emmotoka weekutukisiza mu kibuga togamba tate nonyeza boda tate nonyeza nyongereyo oba otuuse kubeera na mitwalo gy'etaano okuba ebyokulya bya bwerere ogenda bifuna abakyala ogenda bafuna ab'obwerere ate ekiri wano nkimanyi kubanga olunaku lwa public holiday eyabula omusajja jangu naawe oba noonya bagagga jangu obalabeko bulijjo mbalaba ku mativi bali wano bataayaaya ente ze basazo zime kakati otomanya ekisimo kikwatira awo n'ogwa mu ggagga erikwano ly'omugagga abaana musibe obuwato buno buzimayi bunako nanangenze bannange mulete obuwala buvitizi mulete obuwala obulina obulina obwamwamba mulete obwana bebi nabadde nzikuse naye nasazeewo ntwaleko mulawo omuyo obwonna mubuleete oyo omusajja akuba obulanga omusajja omumanyi si abe mukibi yakakubye nane balenjaga nenda usibamu nenda usibamu yakala bona bakole ngabana bona bakoze wano ndayo MC Junior ndaba Dagnais wali MC Cats wali yatuleke na yawo mule dayajje ba ajje ne badagala sibo oyo tomanduleke DJ Sir wali waliwo DJ no woruto omusajja ono ni mulodi wali yo mutwali swala di omusajja basizaawa wali buli DJ gwamanya wakabi bana ababinyanyanya nabo baba wadde basuna be mba abali bembizi ne bannange bajenga tumazo lye nyama ya bali embizi badi bana bambazi atone ne gundi ababinyanyanya nabo baba wadde we bali ata bana be Masaka mwenna mbagambe kigambo kimu oli munyendo oli Masaka oli Mbalala oli Luddawa oli ku Kidaluddawa kidasanyanga oba Darudawa abali entoloko abali Kalungu abali Bukoma Nsimbi oliwa muganda wange abali eyo kyana mukaka abali mulinya taxi ojigambe kintu eki titwala ku kisawe kya Miss Kigulu National Stadium awali na Kivubo musobone kwekola mu mulimu nga taxi naine kweta kwa lunaku lwa public holiday ngekweta abantu bamwe kweta wano ku kisawe kya Aja Miss Kigulu National Stadium jangole ku yodo kulaba kisawe kyenyini kipya kyekirimo okulaba nga mukyaba mubirabira ku simu mubirabira tubikutte naye jangu werabireko botubanyumiza nga mugamba nti ate bano balimba osobola okujja tandika okusa mu kibuga kubanga abayimba gatandika ali asozi okutandika ddala ne ku Monday bagenda kubeera nga wano basi bali asozi tugenda kuzikola wano eri tulinayo 5D abono baza n'abaana baki bagenda kuba nga bo balaba cinema mu 5D abagenda ogenda mu gym bagenda mu gym tugenda kubeera n'ekikonde Gola Moses ne Semata tugenda kubeerawo ne Zebra nga nalwanagana ne Isaac izo team yes Zebra Mando jangu wagira omuntu baleme kumukuba Express ne Villa jangu wagirenze ndi wa Villa njagala tukuba Express goal 5-0 yes kakati mwaba Express mwesibe 10 kubanga fe kati mwaba Villa mujje tuwagire nze nditi mu Villa nsinga ko wala ba Villa mujje tubakube tubogoloze kirala njongero bagamba nti wagenda kubeerawo ngaibe na bino bijeko wagenda kubeerawo wali wa basketball bagenda kubanga ezanyiwa ababaka kompira netball bagenda kubanga no team nazo weziri tulinawo n'abawala benalabya bagenda kubanga bakuba ebikonde abawala team y'abawala yes ne bulijjo okola gym gogenda tukolera kinaawo nze ngenda kuyimba ndi ku stage management naye aji wankoze bubi wabadde noteeka wano omudala gw'omunanansi bucket ya Jennifer y'omunanansi yabadde inakubeera kirasi yali nyemu ekibuzo kuba kino kisaawe kine ebyafaayo bingi abayimbi bakoleramu n'ebyafaayo radio station zakoleramu n'ebyafaayo kiki kyojjukira ku kisaawe Nakivubo mu byafaayo byakyo lunaku lwojjukira nti olunaku olwo Nakivubo yali w'amaanyi nekyenjukira wano nze no munnange wano memolo yange ejjukirawo Nabbi Samuel Kakande
kubangawo twabiranga ne kakande nga wawuma era sasira nje njukira kirala njukira nabbi Samuel kakande twajjanga wano nga tusabira ne tubeera wano ne tuzibizaawo ne tusulawo era nzijukira bane President Museveni atujjajja ko wano nga tuline kakande zali campaign za 2016 Besigye yali wa wano twava Nambola yalina abantu bangi ne tutuukira wano ng'okwata kamera nga tusobola kutunula eri wali ku kamera ebiserere 2016 tukavalinga kalulu naye enkuba yatonnya waali wabikyo bala nebaza nnyo jujukirawo ebisooto ebidiba ng'otambula n'oserera n'ogweri n'oyawuza engoye zewagiddemu nga oba oli mwavu lungi osobola okutya okuddayiwamu ekirala njijukirawo abayimbi njijukira Abudumula so bali yakubye swimming pool oba kyali kitya stage yali etambula bweti ngejja bweti ngeva kugola awo nejja paka wano nga wabeerawo abantu Abudu yali yakubye olimba bata swimming pool ngeri swimming kati ngebidio enkuba wetonya tu swimmingira ddala abayimbi abasinga besobola okujjukira wano be bayimbi abantu ate babuusa busa maaso kuli ba Sofia Nantongo baliko Eagles nga bambala costume efaanagana wano wabeerangawo ekitobero wabeerangawo ekyepukulu wabeerangawo tujja keesa ekya CBS bali bakiyita batya wali ekigunda ky'omwaka ekya Simba kyaliwunga wano wano wenyini ekya CBS bali bakiyita batya waliwo ekirala ekitobero ekya BT bali bakiyita batya kuba BT yayina Simba yayina CBS yayina bukedde nezeegattakaawo radio zakola radio ebiseera nga zikola ebivulu ebyo luwombo olwa BT lwalinga luwombo kwegamba byalinga kirala nnyo ebyafaayo biri wano badde wano waliwo abantu badagengerangawo n'amaanyi ng'oli wamanyi n'amaanyi ge mulina akantu ke mwerabidde akalinga sayidi oba wano nga woyingirawo ti mu kisawo era Ssaabasajja bwe yalinga azze wano nga waliwo akabaati baati akaba VIP kalinga kabaati mukeerabidde abakajjukira mukajjukira kalinga kabaati abakakomerera banange okugamba omuntu akabaati omuntu omu yazimbye ekintu kino just one man army ate no mnyongero bajjukiza nti takomye kuzimba agenda kikavalinga bwati agenda kibikako agenda kibikako bwati kitandise okukola phase eno naye waliwo bagenda okiggala ate kiddemu kikolebwe phase ey'okulala agenda kikola phase nga kibikkeko kati eno phase yakusooka kukola kasente owaayo omusajja ataddemu kati amala ate akiggala zidemala zizzeemu gye bayita arena ne wasoloza wano emyaka 5 tasobola kujjawo sente zataddewo eno just legacy era nkubira bannayuganda omulanga naddala bagagga betulina mulage ku kibaita bagagga bwetwogera yanga Dangote ntwogera ntuwana amu mukize tumuwaane lwa nsonga ki there are many people abalina ssente batalina mwoyo gwa ggwanga bangi abalina ssente batasobola kukola kino amu kyakoze ssente zino amu ne wasololeza emyaka 4 tasobola kuddamu najja wano nga bataddewo amayinja hardcore nenebuuza kati sawo kigenda tulawo kitya waggulu waliwo hardcore nene buveera ssente wano waliwo lock oba company lock ngeparking awo naye ngekola hour per hour ekyuma naye kyamala wano emyezi kyamala ndoza emyaka egi per hour ngeyimiridde awo naye bagibala per hour emmotoka magulu 10 omusenyu bagujja ttake ogwayika wano bagujja ttake kuliko blanket bazijja Italy ogolaba eno carpet naye wansi waliwo blanket bazijja Italy bayita abasiba carpet eno naye nga tebogera luzungu tebogera Luganda tebaluwulira nga balina batereka abantu abavuunirira balina batereka abafumbi bagirako abafumbi naye nga navunula obuvunuzi bamusasula pa hour naye nga ate waweza essaawa 4 wabeerawo sente zeekubisambula waweza essaawa 4 waliwo ezitopinga nga bamusasula pa hour oba akoze naye nga busiba carpet eno kakati nga n'abafumbira bajja naye tebalya mmere yaffe si gye balya basasulwa naye pa hour kati nobosagana ensi naye nga n'oluzungu tebalumanyi bagita Dina Foods eri awo manyi kati oba mukyere guwunyiza leero oba bali abooza obutebe balya piraawo Dina Foods eri awo manyi mangi
gwo kamanyi twali tukaliddeyo Dina Foods kyakabi naye nga tunywa amazzi ga View nyongera okujjukiza nti View nakyo era ge mugenda n'okunywako batadde sente Locks baby jelly bamu batadde sente sanitizer naye wa Locks batadde sente ate ne Success and Fair based on and reality a reason as the world masterpiece be bamu batadde sente n'olwekyo abakisesa bebo View nakyo mino wote era gamaze ogenda gafuna mu bujjuvu ojja kuganya ogawomere kubanga gogawoma ojja kuwaganga boti bakwe bottle nya kale ono View gwentera okola ku lutalo ngaranga Daudi Lutalo David Lutalo yagenda kubeera wana abayimbire abagizi ba David Lutalo mujje ababongote bakute bapiye neze mbadde nteesa singa abayimbi temusaba ssente kubanga omusajja ono ababeereddebo kyali bwe kiti Jennifer akyogeddeko eggulo Burna Boy yalina okujja wano era mbu yali musasula era byempulira naye bannayuganda ne bagamba lwaki abaffe tebaguddeewo ne bagamba bano bagulewo sooka banyonyole Burna Boy bamusasula kuliko ne Econ mukwano gwa Ajamis Kigono naye kuliko nomimbi omulala we yasasulwa sente international gwe yayagala ogatta ku bayimbi ba wano kati abayimbi ba wano ne bagamba aji lwaki sente aziwadde ffe sente kubanga Burna Boy bamugula sente nyingi kati aji n'agamba it's okay ekisaawe kya bannayuganda era kya bantu baffe era nkikwedde bannayuganda si kyange ng'omuntu naye nkikwedde bannayuganda kati abayimbi baabwe sente yali ziwadde ba upcoming bana abanene nga bonna abadde sente ne ba upcoming bonna mwebali nanti ngamba ba upcoming ayizo batafunanga mukisa gusinkana hamu ye ayinsaana bamusaswe ne ngamba abayimbi bonna nze abayimbi bonna bwebali wadde sente nga talina wafunira anti kati yayagaliza oli waddembe gwe okulowooza wofunira n'otafunira baziwadde kibenke n'azigana yaganye sente niwenyaga omusajja wadde abayimbi sente zekyenjogerako nga tebamuyimbidde nga tebalina kyebakoze abayimbi ba Uganda tebaswala tewandibadde omuyimbi yatwala sente tebatwala sente balize ne bayimba buyimbi bannamawulire kabe bamawulire tebaliridde sente tebaliridde sente omuntu yenna ali eyo kuba nze ndaba nekino kyategese hamu ali mu kujja nze kyeŋŋamba ku kino kye bategese ebyaddala we waba nga waliyo feeza ey'okwongera okukola ekisaawe kitegeeza kati ayagala sente zongera kukola ki kukola mirimu buli omunayuganda anajja manya oli mu kuzimba kisaawe kati omuyimbi ali eyo nawe wenyigire mu mulimu guno owamawulire ali eyo wenyigire mu mulimu guno na buli munayuganda tuleme kirekera munayuganda omu yekka nebaza bannayuganda abasinga balaba ekituufu bamanya abantu bali kye batusinga nze nagendako e Dubai abantu kye batusinga beewagidde nnyo beeyagadde nnyo ne beeyagaliza nze nagendako mu Mufti Menke ng'ekintu ali wa Mufti Menke kulaba Mufti Menke lwaki ayagalwa abantu bonna abantu Mufti Menke mukwogera kwe yagamba abantu bewabe bamwagala ne bamupushinga ne baposinganga ne video zakola watunajjamu obuteyagaliza watunajjamu okulaba okufiti n'abatusingako tujja kulakulana nze ndabanya abantu bangi abatuvuma naye nga begomba kyoli naye nakuvuma buvumi ne banaye piraawo awunya yawunya olwaleero akati abayimbi abasinga abantu abasinga batuvuma naye nga talina nsonga omuntu omugamba nagambe nti sekakiti bagenda mugulira emmotoka nenvaayo nze omu kubagamba tingenda kusonda sente kubanga mwanda banekunya emmotoka ya pasita kakandi twawaayo sente zenawaayo na miliyoni 10 because oli musumba wange taata wange nange wampa sente ngenda nansabira neŋŋamba anti nkunjogera njagala ompulirize tompapirako ekizibu kyange sikya sente ate wembeera wano sente mba nziina wano nzaalagira twaka okuva ku makya twakasipendinga miliyoni 12 wano wetuli ozirabyeko nga zonna zikuyitako gundi zembadde nazo laba bandi awo ozirabye zibadde za sente zo datoza nti nyambadde ajja gwe tuba bonna bulikira muntu abatagenda kukola tubawadde sente kakati nze ogamba nti ngenda gula sekakiti emmotoka ngenda kusonda kubagenda okugula nalabye abantu banvuma waliwo ogufuka baguyita simanyi safeeki biki anvuma sente za bisiraani sente bibuka bireeyo mu biyumba ndoza byawumba obwongo it's okay nze bwoba toyagala nsonde no matter what nze nne emmotoka zenvuga sente zange nalabya mmanyiira nze sakolagana muntu ammanyiira kati munanze mbadde ngenda okuwaayo kati gwe waayo bwezange za bisirani za NRM sekakiti talina kibiina temuteeka mu bibiina okitegedde kati mukwano gwange nkankugambe kino itisoke nze zange nzijjeeko kati gwe utopinga nze mbadde ngenda owaayo no problem ezange nazijjeeko tewali buzibu kakande namugulira emmotoka
era nenfuna emikisa gyange nyanafuna kati naawe abantu bakusalira saagala kweregana basiraamu saagala kweregana basiraamu kadama kusalira saagala kweregana basiraamu sente zange togamba nti basiraamu sibe baba bavuddeyo ono ali muntu omu salifu ate munange onvuma n'ojja kudda wano era tatuvumaganya ojja kudda wano walabe kana akakazi akali katuvuma nnyo simanyi Sadiya Wakyagulanyi ojja kudda wano naye wenyini gy'oli nja kuteekako embeera mumutuvuma nga muli e Dubai oba muli mu biyumba byammwe Saudi Arabia baluddawa naye nsobola okuteekako embeera kino ndayira Katonda ali mu ggulu nsobola okussaako embeera ne famire yo wano weeri nsobola ogiteekako embeera famire yo omwana okyanvuma naye lwe ndinumba nnyoko ne muteeka ku kikaliriro lwe ndirumba obwana bwo ne mbuusa ku kikaliriro tolaba ng'onvuma nja kukola omuntu wekino nga tosaana kumanya kimukoze amutelingi sister abo tubalabe Slam Motors nze nkubulira tumalize ensonga z'ekisaawe ani nze nkubulidde abantu bakimanyi bagambe ennaku z'omwezi ziringa lumu ennaku z'omwezi nga lumu kisaawe mujje wano ekisooka ekisaawe kipya kinyuma okulaba ekisaawe kyokka kimala okuwa image y'essendezo abantu basinga tebakomplainwawulira complaining omanya oyo munaku era tabadde tali wathe kasi onowulira yakomplaininga gwe tuyamba otuleke birekere basira gashumba bagenda kuba nga bali mu positioni zaki zabu bubox temanyi balina ennaku ezimala nga lumu Juni tuba tusigaza leero meka 18 kati bali mu leero 18 wiiki zo bbiri so njagala okutegeeza nti okyalinayo obudde singa buli lunaku oteerekayo omutwalo gwo kitegeeza ennaku 5 si byakusonda ennaku 5 wamma naawe osobola okuba nga otwegasseeko kuliko okulya ennyama kuliko abayimbi kuliko ebyemizannyo kuliko okulaba ekisaawe ekifaanana obulungi mu nsi yaffe Uganda buli omu azze wano n'asiima okubira ddala ku mukulembeze w'eggwanga paka ku bakulembeze ku mitendera egy'enjawulo so okugamba jangu omutegesi simwerabidde agenda okuba nga atunuulya guno na guli ye Keti Events and Beyond Haji Musa Kavuma manager Jime tiimu yonna Bush waali awo mu kumanaginga stage n'ebirala so manager Keti waali Keti Events weeri naye ng'ekisookera ddala eri abatulaba Keti mumanyi kyategeka Keti ategeka ekintu nga gyekiri n'amasavu meereere oba tozze gwe gimanya nti ebikuleeta wano bingi nnyo bingi jangu obeerewo obeere omujulizi olabe ebyemizannyo okuva ku bikonde kugenda kulaba netball basketball tulabe omupiira ogw'ebigere laba n'emibiri bano abalangatira jangu olabe gwanyumirwa ensero wadde mugino nya wano mu Uganda eri wano wokka jangu olabe emirangatira walabe ekisaawe ky'ensero kitunula twogera geno kibalageko tubalaga netball abebikonde webali ring ziriwo nno nnyingi eweeri awo ate waliwo n'eri eri munda kale kwegamba birungi byereere tugenda kuba tubabanyansaamuko ku bifaananyi nga bibiri naye mumanye nti nakivubo bwe tuli nnyo era tubagambe ekigambo kimu kyawedde dda kale mbere bulungi ate tukasuka wano tukwatagane olunaku olunaddako ebisigadde mu bisange ndowooza mu katabo nze mbatadde